okwogera omusajja omukulu kitawe yakulekera zino ensigo zolina okwogera atoze ebintu bya kidongo mbuuze ebintu by'ensi Junior ono yavuma taatawo omanyi bwe mwerabira mangu tuva mu bintu bya sympathy ono teyavuma taatawo ng'olaba buuze ebintu by'ensi Junior yanguwa mukule muve mu bintu bya sympathy bebyo byange ebisigadde nze kanveeko ku live saa kubeera ku live wet nawe bintu bya kisiru bomba clat kati penge kati oyogera ebintu by'ensi naye totekanga mufana mu bintu bya kidongo naawe ebintu bya kintu bikuze ni musajja mukulu nakadde kagenze wa muntu mukyamugambe nyogeddemu enamba emu nezindiwo okuyamba abantu nanyini simu oyo atudde agambe digeti emu gyensobeza kati nanyini omukisa azitwale nze bwenkyo bwenkola nyamba abantu nembulira ebiri mu ggwanga Bobi Wine vidiyo agiraba tonfula wa kisiru naawe Bobi Wine nga ndaba ndi ku vidiyo njogera bino bintu bya kisirusiru Nammere bamukutte namugamba ne muwoni nga nalowooza asaaga naawe kenyini bajja kukusiba mwabana babagana mwefuula abasiru mwesembereza abasajja abo temuli imyuni naawe lujja kutya olulwo mukole mufune sente nga penge kati ze bennaddamu Bobi Wine yanjigiriza okukola sente naye bajja kukusiba era obudde bw'omala no making sure oyingiza sente tuddanga oguli musajja mukulu odde wana okole kooti mboteeka wano kooti abantu batuuze obawozesa oli kuladdi nze nange alina abaana ontuuze mu bigambo ngaliko mampulira ati anditudde mu bigambo Bobi Wine vidiyo agiraba ne babi ngonza mbina ebintu by'ekisiru DJ Sheri ali erya ninze namugambe myagala kugira mu helicopter tebalina buwerandinga ate bajja bagala kuambia kunywa byaffe bwe zina dda bintu byabakugu muganda tofuna bintu bya kisirusiru gwe mwana goli musiru eggwanga liggwawo nalabye omusajja yali melody me bamutadde kati nayakola akantu yali amanyira hamu ne mugamba lukwago ojja kutuuka ekiseera ng'ofuuse buloga ebintu byonna binayogera bituukiridde bimbuuzi nammere wamuwoninga ng'omugamba olaba ndabikalabika goza kyetandisa okutumbira nze ndabikalabika nze sirabikalabika muganda wange sinze kukola linnya wano sirabikalabika mpa valiyo ine mayina ekinyiza okwogerayo neewanikira ddala CBS tugikuba ekigo nze nkwata bukwasi mu batoni nti nze godfather w'ekintu toddanga okubonaabona gwofuna pengo oba ofunya bugagga tobuukanga nze sirabikalabika nze ondabaddi wano babita 006 goli namba ki nze Bobi Wine yampa mukaaga goli namba ki tesibuuka te tebambuuka goli namba meka oli namba meka ina celebrating alumbiye muganda nge bamuwadde ne 11 cabinet ntono nnyo si yakuyingirira seba biri bimpotoko toteka bintu bya kisiru ze nafuna sente nawe tumbavu obadde ki gwe totekanga bintu bya kisiruzi nkulanzira mabega binakola mu 210 nagamba byagala kola mu 206 tandika mbuuze ebiri mu ggwanga muhozi waki atutte nammere amututtewa kati nammere bamututtewa twogera ebintu by'obufuzi kati waki obonzijjako nammere gye bamututte omanyiiyo Junior ndozo olabye kye nakugamba abanjulira waliwo abantu be bagenda ozzika mu sino kati no wabeerawo naffe abakyalina bye tulina okukola ekyaddondo ndozo olaba kyekugamba gira mu vidiyo ngenda kunaaba naawe olabe ndi mu kinaabiro sebo bafani bayibangambye obuuze ku bintu by'ensi muganda taliko okumuza ku bintu by'ensi sakolindeko lwiki wamaki kye wagamba ndowooza okirabye ono omusajja mutiitiizi buza namba mukaaga ebyensi ayogera ku nze Junior
aberenga omusajja be a man penge be a man bannange buuza ku bintu byensi okitegedde Junior bannange tubuuza ku bintu byensi Junior mbuuza ku bannameera Junior bannange zisirabika Junior butolabika sinoonya nnyo linnya Junior nze basita munyamba bambi Junior mbuuza ebintu byensi ne munyagwa wuyo akugambye omusajja mubuuza ebyensi munyagwa wuyo akugambye mubuuza ebyensi huyo mukome nze mbuuza byansi gwe mbuuza ebyensi gwobadde ki anti penge sagala byakuwemula ne munyagwa wako kugambye omusajja kito mubuuza byansi nze bambanyiza enjogera bya duniya sagala owemule sina gwe mpemudde mbuuza ebyensi ne munyagwa wuyo kwali ateredde buuza byansi nze mmanyi kwogera byansi ebyensi nyenda bikubuuza naye saagala kuwemula ala sigenda kuwemula ate ati gwe mpemudde kati Namere bamukutte bamukutte alina emisango ebiri defilement omwana we tanneetuka omusajja gwe yazaalamu omwana eyo keesi bali bagisirikira dda boyi kyalodi ati yaguddewo keesi yamufuna alina 17 Namere bagenda muti bagwa defilement n'omwana tanneetuuka ati kati kubuulira amazima ate kati golina kunyiiga omwana amufuna alina 17 amuzaddemu alina 18 sekizadeko omukabasanyanga alina 16 era kyobola bw'omuvubuka nesobola okubeera nga yekompozinga ng'omusajja omukulu yakalimuka abimazika kuba mbibujje ate kati tugenda kubeera nga tuminvestigatingako omuvubuka nibanga omubiri gwe guli mu mubiri omukyamu kigambibwa omuvubuka nibamu olukazikazi kuba enkaba gye yakabe yakikyala awo wonna kala tuyingidde ebisiyaga tuyingidde defilement kesi ziri bbiri endala kuyingira byabufuzi nga taata oyo ali mubbi Namere yasooka okubeera nga yonga ku bbeere ly'abasajja ababbi taata we musajja mubbi bwe twogera ku basajja ababba sente z'enzige Sempija tuyinza mulekayo kyokka yatulaga nti alwanisa bali banguzi ani yabba sente z'enzige si kitaawe teyalimu kyokka atulaga alwanisa nguzi kati gwe Muhoozi akugambye Kabanda ye spokesperson wange ate gwozoleya kitegeeza ozoleya Muhoozi gye bagenda okuyita emiggo gyennyini gy'owulira kati yalowooza bw'ogenda ewaata ate eri ng'oli favored ew'omutabani mb'osobola ozoleya tekisoboka kaddemu ako penge omusajja mutabani w'omukulu akugambye ono yanjogerera ye David Kabanda neke Gashumba yali aleese olugezi bagamba Gashumba omusajja muveeko Gashumba n'awuliriza n'apoozinga n'agusala Gashumba amanyi abasajja abo tebasaaga kati gwe Namere ate oyogera mbozole ya PLU mbosanyuse Museveni tekisoboka mupiira unanyama tekisobola kulwana ono piira unanyama bebirwana bitya Muhoozi ne Museveni bebamu kati ate gwozole yotya Muhoozi bengo oyita mu Kabanda yali tavuma Kabanda zoli ya Muhoozi era sawa ze bamugambye kuba kyasize okunuma nti bamugambye bagenda kuluna ssaawa 2 bamunonyemu bayanguyeyanguyemuko babadde bakulu nti basaawa 2 ne bamunonyemu bayanguye olw'ebikwate ebiraze bamugambye kati mwanguye kati mu kaseera kanaaliwa alina gagenda okukolera kati sikuwemula tututa abasawo abaganda nga 13 okubeera nga bamwekenneenyo oba ensonga zikoleza ekikyala oba byonna gyebiri kati awaliwo abasajja abagenda osookayo abasirikale bano bumanya abawava abab'emiggo siwemudde nkubuulira byonna agenda byoge ati yagambye she makes love in English kati bagala kakasa she makes love kubanda avuma fulufiga agambye she makes love in English kitegeeza asikina mu luzungu that's in English quote weyabadde avuma fulufiga so these people want to prove oba she makes love in English omanyi omusirikale kyomugamba abagala okiproving so she's here to prove oba she makes love in English mwehouse wekiggwera I can guarantee agenda kujagiza atambula bwati nga alina ttindo agenda kukategeera awe tuli kati bino ebyobwa sipiika Anita Among si bye yamukwasizza Anita Among ajja kutegeera Rose Royce zayagala ovuga n'abaana abakulu bazaagala agenda kutegeera nti n'ekisiikirize omulambo ne guba nakisiikirize Emuduka zayagala okuvuga n'omwana w'omukulembeze agyegomba naye yerekereza kala ajja givuga nga bavuddeko kuba wanaagivuga bajja gamba babbi eggwanga kati abasajja bane gavumenti yonna bwebanga yababbi oba yabalyake mubambi ebeerekerezaamu mubimanya bavuddeko
Kate go oba kolera nga bishimo ogendo okije ayine nyumba gali kule kwezo gambe sura mu bantu nga 15 yo najiraga mukama abagamba naye gwe ne mbaba byabala bobochesa kalazo kanagamba musoke musike ko omanyi wa kintu kyamuzi yagana okudikira yenge ebyo bugagga bye mu parliament yaberi yango mubaka nalaga yo buduka bwe yali asikira mu chapati ne simanyi bakolanga romi wine lucha muzi yagana mbabaka okulaga ebyo bugagga nga manje kigwera babitwala yagana mpaka tali jidda mne yabagamba sijja biraga kana tego oli mu government yabali akatolaga ebyo bugagga byoli na kitegeza gwe speaker obedde nebyo atola omukulembeze obo obochesa ate katolo afuge gwanga aina bimeka kati government yabali kibate yagala kubera ngo ogikolera ate ngo balabisa baba jja kukwatamu yego yebuze omanyi bwaki omukulembeze we Tanzania mukazi yajja ati okubeera awo Sipika abeera namba mmeka mu ggwanga? Namba 3. Singa Museveni afa ssaawa zina ani ayinza okuddako oba alina amateeka ge kunadde singa afa ani alina obuyinza awo Vice President yaddako. Naye nga bani abalina okumusemba kweka nkubulye sewe mutu speaker atiika toyinza kukulembera ggwanga speaker temuli bakyali olina omuteekateeka era omulina okubeera nga temukwatagalira ddala ayinza okukola ekintu oba speaker alina amaanyi gabambulako omuntu ku bukulembeze nga akozesa amaanyi genda kikoche mu parliament omanyi mwaki maama Kadaga agamba singa teyaliye singa Museveni aliiko togikwatako omanyi kiti oyo speaker sebwa ye musonga ki abasajja ndete bebase balina omutunuulira ayinza oyisawo etteeka eyinza okuvuunula omukulembeze w'eggwanga n'alisemba speaker muntu mulabe edduka asobola okuvuunula eggwanga kati ate nze nzirako Mukyakyagula tujja 2027 ze speaker ndagala ate otya nnyo bino byolina okumbuuza tonzizanga mu bintu bya kisiru onzizanga mu bino bintu tonzizanga mu bintu bya kisiru nemeza zetulako twawukana bino byolina okumbuuza Lord Mayor akutumidde nakulabye okoza akantu Elias Lukwago ssebo wazze mbuntu ensi bwetyo na maaso kati mu kukwata Nammere Bbawe bambi yadduse kweka yabadde alina okwekweka omanyi lwaki nedda buli wobeera mu maka nga n'akasosi g'okagula ne bakwata abigula dduka ogenda oprotectinga ebyo yagula oli n'ekyango kyanabisa si yakigula talina ssente mwami Nsubu yagamba akola mulimu ki smart ate bakutte boosi agula ebintu ewaka ate goteekeyo omuntu anagenda olabirira abaana okola mulimu ki dduka emisindo ne saati ezimba empewo olina ofiisi gy'otaasa olina ofiisi gy'otaasa duka tolina kyekikumiddeko otwase abaana serwajja okoota muddu awulira ate yawonya bwonyi miggo oyo addangayo n'alingiza nga batwala mukazi we bajja mukoona bajja mukoona addangayo okategedde yawonya bwenyi mukuba miggo kulingiza nga batwala addangayo n'alingiza nti mulebe bamutwala tolingizangayo nga tolina mulimu mukebe bamutwale mukazi we yayingirira ebintu nga akkiriza abiyingiridde kagende bamusomese tolingiriza dduka bo tolina na ofiisi gy'otasa tolina mulimu genda okoma ebyana byamu kati babadde balya mamba bangambye bamulabye ku mudaala ng'ate agamba omukazi we banaamuta tuweeyo kilo 2 banaamuta mbajja twebale babadde basasula kilo 2 buli nnaku nga bazibesibe balya nnyama okategedde kale singa nkubire ne muwaya kakadde kwaza kati tebennaddamu nze nnyamba ggwanga Banammere bamulabye ali ku mamba ageze kudala gw'emmamba n'agamba omusajja omukinjaji bwati omukazi wabiwulidde kati wanaakoma tujja kwebala kwata muzizo okola mulimu ki
Okategedde? Nammere yabadde n'abakuumi nabo baabakwatiddeko. Ng'ani abasasula. Yabasasula Junior tukozesa amagezi ani abadde abasasula abannammere. Asasula abakuumi yabakubidde essimu n'agamba retreat. Eyo embwa njagala. Yabadde abasasula. Yabadde abasasula. Baba wa abakuumi ba SFC siwe kiri? SFC gundi ya kampuni yani. Si ya mwana wa mkulu. Si ya balandika umwana wa mkulu special because ebiti ba M7. Chitongole cha security nga board man security operative nenga bintu bira bya mwana wa mkulu yabitandike ebyo kuvadda kumasime mukulembeze biki bimanyi ile bakubye mukubi simu David Kabande yakubye simu nabagamba namba ki y'emmotoka ewerekera Kabande bamutegeeza bagamba nsaba muwotera awe nyine ndamojero mugule musigale kugula muza bogoya bifi bya nkoko mukomaawo mulye tuyina etumwagala temugezani muwondera era bawulidde ode byamaje namugamba tumutwalira mu box kyoko omukazi okwanira nga obusiru buno obutasoma bude yasoma alaba taxi mwe bavuga mbona ba taxi avuganye tomanyi taxi wefanana emotoka yakutute yayichuli bagiza buzangulu bagigorola ne bagitereza yenyine yamutute yeyo musajja batu bamu omusajja wange motoka te baginonye kati yatutte na meri yenyini number plate nagirabi nzikise bokumwa ku mukebe sebo note wali buzibu mbulira munange zinafuna sente Junior shalina kudewa abavubuka singo mbuze ebintu nga bino ensajja kweyagala latega singo mpita bambi Junior nzo singo buno obusonga butono nnyo Uncle Junior kati buyo batubye nakakadde kagenze wa muntu mulala ndasirwa nambe emu nekato yenamukisa kireva je muwadde milioni 5 ali mu studio ali codinga tubadde ku live ogirabi era gyali asanyuse musajja watu abadde asula na mukinya neze kireva je siza butamuwase mukomeza mwadde obukadde obagenda na wanasimu ne video kati byenaddamu ba si muganda wabaka milioni kireva je si ati bamuse mwanyi obadde ki kuva ku muntu akutege mwanya ate emyufu eyengedde obaka yakiragala ne myufu abayagala okugwira muddala amagezi omusajja afuka mu bupeyiro bwa ommo yaliko star emwanya emyufu ogimanyi gwe Junior kireva je bamuloga bulozi bambi ebadde omanyi ki ate omwadde milioni ali wanne simu tetubadde okula iva abantu musajja muzize engulu kaze benaddamu mukanda wange benaddamu muganda sijja kulimba zibina kunfulumya obukadde 10 buli weekend akisobola kikola akikole with evidence ajjenga tutandika buli weekend oziteeka abantu baziraga 10 buli weekend ondagente oli musajja kaliba nadda mu charity ngenda kufa munnange nange nebuza byenkola nzine sisubira kugaba negati nadda ngenda kufa kirabika nimbisere bange bisembayo nziziza abantu kati ebibuzi benjagala okuwulira ugambe ngambye shedi njagala helicopter enerandinga wali tebalina weegwa ate nzambye asimanyi bo insurance kati zenkole ntya kwa London ngisigula guno omwaka sagala kudda wabeera abantu sigalenga doni mbere bubezi nti nyankola bintu bisava ngire babirabira mukate bagamba okasajja kagumu bya ddala nzedde nabiranga n'abagagga si alina bagagga nze mugagga bwana kitegera katiba kali bwoga bofuna zinesi kimanyi munnange nga baamu bangamba baji yasin nzi bwoga bofuna nga zisikimanyi ngamba ne bujja ko kyake kirasta munenda liko zanyo omuzanyo ogwo buli wenga banfuna ere ekijja kya muzeewe enkyanku birangule ekimuli yatu inspiring nga tuseka ekimuli ku lwange sebu kya bukadde bubiri erolo modo wa fefe na sebu tuli mbutiba bwe oyino okwanguyita mwangu nyamba abantu bangi onfune n'omuvubuka omulala ali awo bambi munaku letayagala kulaga nti munaku ensi emumanyi ng'omusajja yamala naye ayi munaku nnyo bamitonda ne boluze yazaala n'omwana afuna nezadde n'omundeetera muyambe ebizigo byaweddewo senga sijamwe ekazigo tuyamba abantu kati luze video oba ogiraba njagala kukuyamba toyina sente ffe twabookinga tusiba mbijjamba tuli ba bossman
luze video ne kutuuka ku njagala kuyamba ndaba okola video mubanja banka gobanje banka gwe wasomawo biennaddamu kati mujje biga ayi yankubidde ku simu yali agala kadi nga madaito nza kuwa kadi ya NUP nange namuza mu studio agenda akole alimu kulowooza mudoni zira jambudira mamu wesende kati bino byenkola kuza mu studio no revampinga kaliya nzukulu yatuddukira emisinda ina midali nyumba yabadde etonya nagambe Bobi Wine agenda muserekera ennyumba nzukulu ayina emidali nyumba ye etonya nzukulu ayina emidali gy'eggwanga Bobi Wine agenda sereka ennyumba kati byennaddamu ndobingira kibiina kyaffe we twetaaga osimba ensigo eyamba kuba tetuba kuba kireva jesera badajja tukuba obutayimba ani badajja ku kitebe n'atukuba obutayimba oba peva kati nze nali manyi nti bapalaso bayamba kireva gye ko ate kana yeetaaga buyambi twali tumuluma ne jambi ani yamuyambi ate fe otumanyi palaso ne saha andi firebase kati ya King Saha twagimuwaamu agifuga afuga bibiri King's Love Management ne firebase tokimanyi ekyo sabuze manya abagumu Saha mugumu nnyo mukimanyi gwokolako ne sente ogamba bamusibe ali bamusibyeko kale mulala kwate jambia kati palaso tosola King Saha nkiddamu waneera mu byonna nekyagangisa twakimwambudde yate kyalina likodi gyalina yaluma ly'ensikini nga yeebase kuba baly'ensikini bali beebase olumba otya omuntu nga yeebase neffe twazze tumulaga tumwambula ekyagangisa kiri wano tolabye abazungu bakoze documentary nti taata ng'okuba wajjeyo lipo n'agamba yeeze etambulira mu mmotoka abazungu bamukozeeko interview twagirabye kati olwaki abazungu baze bakolako interview beebuuza era akatabo bakakoze The Man with the Sharp Panga akatabo kazze The Man with the Sharp Panga kanoonyi taata yali awandiika obutabo The Man with the Sharp Panga katonda nga kiyagali kwa Amazoni dawa sikopya lisha baduka emisinde sati nezimba empewo babalimba ofunya bibono musajja zine jambia muteka obunnako usajja agenda kusala omuntu we vayo ogalagedde awe tuli shiba mulaba kwali shiba kalungi akutumidde shiba ebyo basajja biveeko biveke ebintu byabasajja shiba biveeko mwannyinaze bijja kusuula eddalu biveeko ebyo si birungi basajja toboogerera tobamanyi bulungi okategedde akantu ako naye nga Kenza natusonyiwa naye Kenza nkulaba owandikawo osangula owandikawo deletinga naye ebintu bya jeke tunnabyogerako wano nyamutwala okutwala mu kifo kyotalina kubeera naye ebyo naligamba musuuza ompuliriza musuuza nakugamba ebintu byaba NRM aba dignitaries tebirimu Mr and Mrs. You must have a career kakati wadde mu tenti nfu bataddewo ekifo kyo oyina neriripazo ekikutuze ba Moses Ali bali abasajja ba minisita kiki tokubangana ku mundu ne mutabani wa kyefali bobadde onoonya tenti y'abaana b'abalwanyi naye yabadde eri wabadde waleekaana si wano halo mpulirizanga 006 NUP olaba wonyumirwa olaba nakyenkase olaba wonyumirwa olaba ofa akase ku mwana wa taata bade bamutadde atule kumpi nani neriri pazo simanyira tinamule simanyira tinamula tinamuna simanyira tinamunali ekikuzeba Moses Ali kiki 006 sibuuka tate bambuuka noonye namba yo kati wali wamugamba otya Kenzo namugamba tenti y'abaana b'abalwanyi buuza ng'otuse ku reception buli mutabani wa Chief Ali taata w'omukulu omutegedde wano so oli yasooka oli gwe twaziika muzeeyi Kiiwa no kibanga taata bamukujjukiza nti oli mwana wa mujaasi kireza mu 2010 myaka ebiri ero oyinza okwekanga nti oli mutabani wa Moses Ali wali omwana batate babindukanga buzi gw'oli mutabani wa Mirudi nekkenze mu myaka etaano taata wagenda kujja omulala okategedde
Namere ajjategeera mulamule kuba nakisiikirize addangayo tuddeeko ku nsonga ya Namere kati Namere abadde yeeyita Kamanda 001 alimba ne Museveni yanyize Namere yanda video gyakoze nga mazo okulayira ndi Museveni nti ebbaluwa Kabanda gye yasomye ne Museveni tagimanyi Namere nafune Namere abadde alinga ayogera nti yayogedde ne Museveni namugamba you see waliwo bino ebintu byo Fulufiga bajja n'agamba nti no muhoza nkubidde essimu ngali kulayira tutegeera that's fuckery it's bintu bya chi comedy ne mubira mu position yo kubera ngo limbi abufuzo olugenda kubera mu baka noyogera nti Museveni yatugambye ebbaluwa tagimanyi kola video gyakoze nti banna muyola yaga Museveni yatugambye ebbaluwa teriyo chiza ni Museveni omwogeza omwana badde agenze wala neze namugamba agenda kutambulira mu katiba kanne banda mpaka nega yagenda ne banda yati boyogera nnyo bakuba empiso oyagenda kubeera ne banda nega yageze manyi mutitizi bagenda mulaga fayiro ya tata wengeri yabamu sente zenzige bali bamubuze fayiro eveyo banedda era bajja tula mu tata mugambe mwana wange nze nabba badde gwango genda kundeetera ebizibu kakkana wakati sempije yatidde nnyo fayiro zigenda kuvaayo obbotya sente zenzige namugamba kusaawa we wabbire sente z'emmwanyi emmotoka mu bondi fayiro zaavuddeyo Namere bwe yabbanga sente bondi alimba muno omukulembeze agenda mugulira emmotoka nze Fulufiga si kyali wange nnyo ne Fulufiga yankwasa ennaku ng'atambudde ne fayiro neegejja naye nga sipiika agikontrolinga nga lwaloopa Namere bamugamba oyo mulalu sipiika yaggala Namere kusoya ya Fulufiga. That's why Namere agala nnyo sipiika yamuyamba nnyo Namere baligenda mukuba jjeeke okategedde kati ogambye bawa Namere mukazi enkaba gye yakabyenga mmetina obuzigo tebwadde bwa kisajja oliiso limu lyerikaaba bali omukazi ng'akaaba nga makeup okolokoyiko yobadde enkaba gyakaba teri genuine si ya kisajja tokaaba otyo yanzukiza Eriasi kwage bamukwata amabeere n'akaaba ng'akamya akafaransa omujikite ku geeti obuziga bwe yakaba kati Namere bakumugulako emisango 3 defilement alina ba defilement ayinamu ogwa lesbian kuba babuusabuusa ati omusajja yadibanga talinamu wadde ebbeere n'erimu wansi awo nga mubajjule ku nkaaba gye yakoze ki gye yakaabye fayiro zaavuddeyo kitaawe mubbi mugambe kanzije wafuna ezadde mwasitrasita sizalanze njagala okubatukiza nekiranga sike wana mutabani wange tugenda mu Real Mallorca mu Spain okulija essalinga mu academy nkubira ku ngalo tulina omuobugo mutabani wange bamusayinize mu academy mutabani wo bamutadde mu academy agenda mu Mallorca agenda sambira mu Mallorca seba academy under 13 bamutadde kwera mama wange agenda kuva mu Sweden agende Spain tugoberera career ya mutabani tugenda Mallorca atandike professional gundi eyo kwanda malukomu kati bino betulimu kujja kuzanga tufollowinga success sikudda buzaawo ate musimanyi majambere yafuna sente ebintu ebyo si birungi aba yazijjawa nga ate gyolabaamu abadde ali mu nsiko ya ssale yawenteza ssale ebisagazi sente aba yazijjawa majambere batukuba peve ekiro ne beefula tibali mu ofiisi atandikidde mu Mallorca ne mu Mallorca omwo mbanzi mugezi kuba dream ya Madrid kati awo Spain bamulaba mangu asooka atandikira awo mu Mallorca mama we twakya approvize nga abazadde atandikira awo Madrid one day one time tabani wange ajasabirako ne Mbappe one day kino kikubulira Junior tunulira ndani wange ajakubirako mu Madrid one day tuzimba biroto muleta story tuzimba biroto tuzimbulukuza biroto muleta story bamugyeko ne baleeta omupya naye ndamugamba ne sipiika tabadde mukwano gwo
yamba mu nakusende mu yali agala mugulira ekizimbe wano ne magogo namugamba nja kumubba sipe yali agala kwachi handi bakuba yali agala kuinvestinga n'agula ennowe yali agala kugula sule n'agula ennowe za nyumba mayumba sipika yeso gundi yali Ameria kyambadde yali amulega muzigiridde Sweden jukira Sweden yesenda by'obufuzi bwe mujja Museveni yasookera besi yali wano Ameria kyambadde buli muntu yekweka wano by'obufuzi bya mu Sweden eri safe buli muntu atandikira wano kati Ameria yali amuzigira mu kyango ogula ennyumba mu Sweden yali ampaddeko sente jukira ogula ennyumba mu Sweden weetagamu passional number olina okubamu n'empapula kati nze diri baginsudde mwe bawulira ati nonze ngenda okumuyambako ko okujugoba ennyumba agigule nagamba that man is for opposition is a Muganda I can't trust him my man say that man is a fraudist n'ekivaamu nena ngenda jako mubbamu ko naye anagigule enno yafuna abantu bewaabwe alina ebyobugaggawo enno kati era ebajja bitu ate bajja twala byeno yagula dde ebizimbe eno nkazi biliyoni yagula dde muno mu Scandinavia ebizimbe n'amayumba apartment amongo munayinamu amayumba zivira kati bayinza otwala ebyo ne balimba sente ziri eno nkalu solid ate ngejukira bw'aba abigula eno tabiteeka mu mannya ge afuna omuntu alina empapula eno gwaba yeesize okategedde katosobola bitwala dasawole Museveni alina ebyobugagga mu nsi zonna nezo sobola mmanya vala bakulembeze bonna bebavaako kizibu otwala byonna bye balina babikweka mu mannya g'abantu kati azzeeko ki kuganza nze kimuwonya kyokka eki kuganza nze naalongoba vidiyo ogiraba kuganza nze kyekikuwonya jukira nze ndi namba 6 nsobola okwogera n'omukulu namba emu n'akusonyiwa ate okutuguleeta ku saidi yaffe obeera n'obuweerero ab'NUP tulabangayo muyimbi tulabangayo mukazi nga abaagala kuzina kamiliyoni abazaali azinamu jebbi osookera ku jebbi n'otuukirira omukulu Bagana sari agala Joel Ssenyonyi ina tuwana mashibaga kato mu kusooka bagana sari agala yali agala nnyo Ssenyonyi naye alina kuzina akibaga kato kuba otandikira mu protocol bya namba ngono zina kamili soka zina jebbi okategedde bya protocol talina kuganza nzo omuntu sako mukulu amusonyiwa ampeeko nanga uliye wempoma nange nezingire magulu akujjemu anzijemu nange mbere omunvimbye nga magago wa vimba gambe kyekyo nvimbireyo kompulire deni mutwale w'omukulu amusonyiwe nga namba 6 tosobola kati nateze edi one kuba lumbu yali batwamuwadde namba 11 kati musindike wa 11 binaggwa utuka ku namba esooka ezirinanye omukulu kati musindike wa 10 ate 10 mukambwe lumbu yomanyi musajja mukambwe muzibu kati musindike ko 10 Ona ngasi byangu ambeko obuyaŋŋanze bino byanguwe omuntu bale tajja kunyiiga twekyaba kati katononyera kankubuzeeko ku music industry nga bweri gwagimanyi yesebo abayimbi bali ku ki music ngaali wansi nnyo andi politics yayo noona bagobe ngobe bagende bakibakola tikakusi bana musajja tumeyevuma bana bakamira babebe kulu ntino bateekawo ekikomera befudde basibayi ba music gatekeeper ne bayamba nnyo industry tuli mwana yakulanga babitinga industry badde etambula kasaba jja mwengemu ne bakigana okuperforminga music neegwa Bobi Wine is the answer to every question gyogenda okumbuza number 1 mu ggwanga 001 Bobi Wine kasaba mugana okuyimba ne manya kati mwe muwedde the leading artist today lokala asinga okuyimba is called Kapeke industry yajikutte bwate Kapeke eba bebe kulu we bali kati adda mayinji zibumbira eki yafuka bazibumbira business agera za mayinja music yadduka dda yakola album jita break the chain ya Kinege teyasala ya de Kenya breaking Kinege break the chain yali mus wo akabumbira ko akabumbi konna kati nekagwamu kati
breaking anjegere bebe kutalina yaddamu kunywa glucose kuzimba mubiri bino bye yaddamu ne kati wali kiddako kati Jobless yamukunamiza msajja omukulu otume omwana omuto blogger avume bakenzo ne gravity na bwata voice note industry ekyali yao ngugamba nayo kaliba nayo omukugu osindike blogger nayanjale eddobozi lyongo otuma avuma abayimbi banno guyani badde consultant kikuzeewo kiri kye yagamba asasulanga music radio abamutu aleme bayimba kati omutima gwo oba ogutegedde bwasindikira omwana avume banne okategedde Audio bebe je yawa jobless n'agitunde tola mati biswaza omuyimbi ow'eggwanga otuma blogger agende ng'avuma bayimbi banno nti no kitegeeza kubikolo nene ebyokulakuli ebirala naye nga industry agina kati president wa mwekingisa ate ali en skill bannange yagwa eddalu takyalina sente zirya nkoko ayinza n'okulya ŋŋaali emisoso enkulu gyonna yali akuuma wakajja adduuka otalina kyajjiriisa ate nga namugamba abaana abo bayonoonirako ssente otemyetemye emmotoka ez'ebitiibwa Range Rover zifudde ekitagasa ojja gyetaaga namulabe ali mu kulamuza kapaso yatematemako Range Rover ensi bwete Junior genda mpola talina sente zigula kapasaati kyokka yatemako Range Rover no byamalala n'agula bbaasi ebbaasi ogigula ogenda gitwala oba ogenda kugivuga nga ogenda kooki laba abaana abanjala bigeyolamu bavubuka agenze afunye kanakana ke yayimba nako akambudde yambudde agambe bulaga akasolo tukube hiti ke yambudde katadde ebitundu by'ekyama kana akawala teri yabigula ekolo teri yabifaako kali yabwe tuneegwawo ali nsiga tesigala nekati mwagalanga bwali talina nnyo bayayi is a good man, very good man. Yeah. Ate Palaso naye ayimba bambi. Palaso is a good artist. Neze Palaso simwagala bya kigangsta. Bya kigangsta si byagala bye byakola. But he's a good artist. He's a good artist. Neze sagala bya kigangsta. Moyi ya bulungi. He's a good artist. Neze Pius Kindumo kulaba nga ayimba bulungi ne yes kana kandi ko kufuka gangsta akesibyemu ako kafu. Oyo kabaka ya musima. Oyo sa. Hano kwene ba message ba woluka gabe basi. Musimo Palaso sa. Bodo chimani. Kwipa ya sisa sebo wa musima. Omutanda. Kali ngomtanda takulabo tamba n'abantu abakuba abantu peva. Yambale kanzu yonga kasaka kwa kana. Kumanyi somo lasta gwe tulina. Yani badai na yeka office nga somo lasta kuba busutibwe si ya ina height. Nga tugamba sap tugenze WhatsApp Palaso tubeeranga tusomeka ensonga mwebuuzaako. Ate kikutambuza n'abakubi obutayimba kiki. Sikopioni Shaba yanyi Sikopioni Shaba akugamba buli kire kiyita anyola omuntu ensingo. The next sobi. Watu otambula n'abantu kabaka abiraba ku BBC terofayina. Bamulopera nti gwe wasima atambula ne bawanyondo. Bibi. Okategedde. Kati Kamiri. Big up to Jessica Million. Ya single ya singa mu music in Uganda. Kamiri yabasinga bonna. Talent wise undisputed. What? Undisputed. Ate gwo mubanja ki. Gwo mubanja ki. Tudde mu music kicho obanja Kamiri. Bonna basatu yabasinga kuyimba. Bebe kuli yalina malobozi tali versatile asobola okukyusa amalobozi. Alina zimelodi ennungi. Bobi Wine abasinga nga mujasi mu business oba bonna basoko okugaggawala. Kamiri sebo yasinga talent ya Uganda. Ali undisputed. Ate Vairota. Ayimba bulungi n'obuzibu bwalina. Senga asidi bwakugamba nti olina kukozesa Carolite toteekangamu breakthrough. Abakongo twabagoba Kamiri abagoba ne boogera kubazza mu ndabika. Vairota. Ebizigo ebyo si bibi naye baba Carolite abere Carolite Vairota asidi akugamba kabere ka Carolite toyongeramu breakthrough wa batule twagoba abazalire ne wansonga tobakomyawo mu ndabika naye nga Vairota. Kati Tonics yani badde atayuza ngato za Vairota. Tonics
bwobora video eno gira bagende ozinga tuza vairo takaba kubechi kwaziza zioni yonna jolya mwina bali bayimbiso buyimba bwa love mugende wakavubuka muberenga mozenga tokabali mubi kekadali ngikati kaina simanyi zitoma kaina simanyi kunsi boy kakuba naye obuzibu okutu okumukuddugavu okulala kweri kameka Faransa chinchira yeyeruse byaddala ati kuno okutu kuddugavu ati kuno kweri chinchira Romeo waita buchinchira Faransa tabanga no mudalya gwa kafumbe tabanga mudalya gwa kafumbe kandi bakamyu ebimbola byachi kalina Shiba nawe settlements yako ne Shiboyo gola basagala mu commentinga ko Shiboyo kubazi Shiboyo ntobe na sister wange ate omusajja we mukwano gwange nza si commentinga ku bintu bya Shiba that's my sister byakola mbiraba biri mu views nsolo biri pira mbiraba ne wange wayo chamdabawo ne that's my sister don't discuss Shiba Spice ukana ne manager Roja ito kyalina okubeera manager inanga alingiriza omuyimbi nga bamuzina si kirungi mulinde mu studio ate bazina Spice ate olingiriza va mu kamoli enyumba ya Spice yonna kitaddemu obutulituli busitapuli abukuddemu alabe walingiriza kyokka bamukwata bamukozi amugamba muwairojo kiki mwandi nabale nabukinze nesimu sawa yakuba luyimba likomalo muzina mulindire ebweru nga manager ugende mukolo oluyimba alesa abantu bato olingiriza oti mbumoli oti olaba bonyumirwa ekyayawukanya Roja bwetaba bonyumirwa olaba kyekasi batutonda mu butiba bulala ekyayawukanya Roja ne Spice Roja yali akola atya yafumita obutuli mu nyumba y'omukazi mwalingiriza bwati apime choka fika aliri bakola kayimba bali betaga mu sound nga yakuba mu sound ngo ospanking omuntu kabina sound yabule wanna simu haina drums ezo kopo tugere tunonye nyimba tunonye sound eno practically twe tujekolere kacho musajja jukira obera mu embera fika agera nyokona ko nga atwala omusajja manager alingiriza bwati fika jake nkofira kiro kwa Roja akola bwati ko fika oli wakali watu lingiriza Spice kiro kwa bangaliso lya Roja kama Roja osibo ningiriza mbanje mbadde ngenda kugamba ne simu tumigenda missing appointment tuno genda bibi muli Spice nabikowa freedom nenga te manager leo jate yasinga fakati abayimbi basayiniza tena bo banji atadeka abayimbi banji zandi nzate kunsala okulonda ku Spice nonda Roja omusajja ino lino iringiza wali omusajja muno wateeka omukazi ekigere nga weta agolingiriza gwera mulimu abakazi abasikira nobo oli wali dino olinze waliwo omukazi asikira nasita nawe n'ogamba kandingirize omusajja munna atabusi nabuze Roja ngamba kikyanga ova ku kimutaba ngamba kyansukako ngendulu eri yali esana jikuba ko okero buyatira abana Roja bwe yagamba ngamba kyatobuka ko nga nengamba ndego omukazi bwakubira eryo nevoko stauza kyogamba mu nsonga ezayinza okwata ina sound entuufu nengamba bannange Brad abayimbi bayika bakola ebintu ate gundi yakyogerako ko kalonga sita ati abayimbi basinga mu kisenge sound ezo anti yabanga ali mu vibe abanga recordinga demo nga gopipa ya recordinga demo okategedde ate Kenzo bafunye zadde congratulations Eddie Kenzo nzofuna chaja mbera mu kibuga apartment za milioni 5 nzofuna chaja una amin munaye zozo ndazali sala byalo otukirira ne amane bituka mayija nauliza akayimba kama mayija gamba likakuwa senti ki miaka kafune chaja awe tuli olaba wonyumirwa olaba chenkaka yampe eddagala lyange kan yampe ku ddagala lyange omwana junior Bruno terinda kokola video
njagamba nga Junior muwenga mwaka ekiro oyinza obutaddamu kukola. Oyinza okuleeta amampati go Bruno Kewa tuyinza okutandika okuteekako embeera nkulaba owandiika wo deritinga genda mpola. Yagala muntu awandiika sangula nze. Osangula ki? Owandiika ate osangula. Olaba wonyumirwa Junior. Bino ebintu ensi byeyagala. Tonzanga mu bisonga bulala. Olaba wonyumirwa. Onyiride n'okunyirira ku live. Onyumirwa. Kati wadde ogamba ki? Industry nga tugimaliriza. Gwe bayimbi ki boolaba bambi abaliko who are trying? Opposite my crush yange naye ngenda toka gitekamu ssente. Mine na crush mu music industry. I have my biggest crush.